I, Makabai Henry, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declared Sereko Moses duly nominated as a candidate to contest as Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala District. I've signed this day, 27th day of February 2025. Congratulations. This one is my symbol. Yeah, his symbol is the chair as an independent candidate. Independent one no. President as I told you, I already started. I have a Sereko Moses saving box. I want my people to save money. If a day you can get like 20,000, you save 5,000, then you eat the 15. Then also I'm going to create jobs for my people. That's why I told you the money which they give MPs to get cars, I'm not going to drive a car. I'm just going to give that money to my people. I'm going to give 50,000 to 100,000. So how are you going to create jobs? What exactly are you going to do? They are creating jobs. If I give you 100,000, you start a small business. They have created a job. That is enough for English. To get them parliament. So to ombaka parliament asubira okukola mateeka. Bwe mulimu omukulu. Bwe otandikira wange ogenze mu parliament. Webale kumbuza kibuzo kirungi. Tiwala abemupi abasinga obungi bavadda ku mulamu. Olumaloba wakalunga babula ku bantu. Golaba n'amaziga gabadde gatandise okujja. Nze nayagala okubeera member of parliament mu 95. Nali ngenda ne jjajja wange okusaba ku church. Ne tusanga nga basimbye ebitooke. Nembuuza jjajja lwaki basimbye ebitooke. Nangamba member of parliament w'ekitundu kino ajja omugenzi honorable Zimulamu Gwanya. Ne mugamba jjajja wanudde I will be a member of parliament. Kati Yurude kiwe kimaze okugwa goza bano bayinza okumpangula nesimbe nabo ate yo mbozi ya jjajja mu parliament ogenda kola yocho omulimu gwa parliament omukulu omulimu gwa parliament omukulu kola mateeka to make laws that govern the country ekirala to pass laws that govern the country to represent your electoral area mine is Kawempe North tonjogeza nnyo Luzungu abantu bange tebamanyi Luzungu abasinga obungi mbanga abavuma nina kwogera Luganda kati emirimu gya MP jejo deni nganze va kubiri bya parliament nze naze kolera abantu nte milioni 2 bebawa MP agule emotoka nzirina siri mwavu lwakuba neyisango omwavu siri mwavu mama kitange yandekera ekazeta ka 10 siri mwavu nze kolera abantu njagala nnyo kulaba nga munanga ayina essanyu nga noli ayina essanyu nga noli ayina essanyu era mwena abali wano ngenda kubawa ku sente ogambye ensawo yange yetete ensawo yange ebintu byengenda okukolera abantu olwedde nabinyonyodde dda maama nyakinyonyodde ekyo byengenda okukolera abantu so okubawa sente ezimu ku ebyo ebibiri byogenda okufuna owulira kimala gwe kyekisinga obukulu banno bawe ku sente nabo balyeko okitegeera bakuwa akalwate gogenda oli okusa olubuto lwo ne famire yo nga bakulonze tolina kyobawadde gwolaba omugenzi Sejjirinya babadde akolamu emirimu gye ebitabo bibadde bitono naye ng'afa ku muntu wa wansi kati era nga kyekindeese nzize kulwa muntu wange ow'obulijjo era ondaba ne wano olaba era nga nfukamire ndi mu bantu kitegeeza nnyumirira omuntu wa wansi mama ne mu parliament ono yambalanga ekooti ze ebbiri nga bwe nabanyonyodde kooti zine ebbiri eno kooti nagisikira ku kitange omugenzi Peter Sebusoloka gwa Busuulwa yaŋŋamba bwobanga olina kyoyagala yambalanga eno kooti era ku ballot paper bannange bataata bamaama eno gye mugenda okulaba eyakawemba taata yali wa analog ate nze ndi wa digital kooti eyerimuki emikisa gyonna giri muno kuba nze nasikira kitange era kyova olaba gye nyambadde ku nomination de era eno yennyini gye bagenda okukozesa wali abalonzi gye bajja okusanga wali ku ballot batutiikinge kyogamba singa tojambadde obadde tojja kubeera ng'obeera fully nominated yaleka akiŋŋambye nze mpuliza taata wange nze nabuzanga taata wange nga nfukamire yensonga lwaki mbaana bonna yalonda nze buli wentuuka olina okukakkanako wansi mu bantu mama abantu bange ngenda bakolera ebintu bingi emyala girina okugogolwa emirimu ngenda giteekawo ebyo bya MP nganzi ngenda baterawo akalwaliro akatonotono ntekewo ambulance 2 nga Sejjirinya bwe yali akola bwe ngenda okukola mama wagaye togenda kuwa sente bakikomera akati bwe kikomera mba mwagaza kino okulonda tebalonda kati we kikomera nze nyingire mu kikomera nga njagala yoki nze njagala maama ono ali mu katale njagala taata ono wa boda omuntu wa wansi gwe nzigiddeko kuba nange ndi wa wansi nabaga nti maama wange yali awusigalo
era ngenda kugirira wano mbasabe mwenna bananga bali mu ggwanga totulugunya awusigala ali wakaawo kubanga tomanyi nkya kyagenda kukola ki kati nze leero tondaba mama wange yali awusigala onamperera paka ku university kati uno ngenda fuuka member wa parliament golooza akalulu kayinza okunnema tekasobola bali banalukola balimbi abo bazze kutwaliriza budde nze MP w'Ekawempe mutuufu toyanza banange interview eyo ejja kumala akabonero kange ayogera leta ensawo yange olimu ebisente jangu ku emitwalo ebiri mbadde neerabira ate nga kyekisinga omukulu akabonero kange banange gokwata entebe naye ng'ojjayo lukumi entebe gye njagala ye entebe yeeno tinda kagenda kukwata kali buli munamawuleka nk'omutwalo njagala buli omuwe mutwalo